gwange Honorable Mpuga nkulamusizzaako nze mu miransanafu olabika ompulira buulizi naye nga nse Julius Katongole mu miransanafu ni musajja Munnayuganda ni musajja Muganda era ni musajja w'enkyukakyuka atasiba zikweya. Honorable Mpuga njagala okukulabula. Honorable Mathias Mpuga, leader of opposition. Mukwano gwange waliwo meeting eyatuddemu Anita Amongi, Yoweri Museveni, Muhoozi Rugaba, Nabanja ne tiimu endala. Baagala bakusinkane Honorable Mathias Mpuga. Baagala kutega akakodyo bw'otaakabuuke ojja kuba ogenze. Bagamba baagala boogere naawe bw'obanga wabulayo emyaka 2 kubanga bakimanyi nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu mu myaka 2 ayinza okukyusa ku bwa leader of opposition kubanga mu NUP ono asaavingako kyasaavinseeko ne baleeta omulala. Kaakati Nabanja ne Museveni bwe bafunye amawulire ago ne balaba nti kye baakoze ne Nobert Mao kyatuukiridde era ne bakuba ewasava. Essaawa zino Anita Amongi tagenda kuva ku ssimu yo Honorable Mpuga. Anita Amongi agenda kunoonya kigere ku kigere ne bwe kunaaba kuwa kiwojjola ajja kikuwa. Ng'ekigenderwa kiri luddawa. Yoweri Kaguta Museveni yatuusa Anita Amongi ng'olanya yakafa n'amugamba nkimanyi oyagala oba speaker wa parliament onankolera okuba nupu nti ye bye nayagala onaabikola nti ye abavubuka ba nupu onaabasobola nti ye. Anita Amongi kyovola baguze bakasibwe Bashir kyazi tebandeke bano bonna atakini Teddy Namboze n'abateeka mu kikondoolo kati yamuwadde sale n'amugamba Mpuga tumulabye akola bulungi naye Mpuga tumukyusizza tutya. Honorable Mpuga togeza n'okkiriza katego Anita Amongi ke bamuwadde kubanga bo kye baagala bawulire nti vice president owa Buganda owa Central bamuwadde obwa prime minister. Nkimanyi baategese dda bye baagala okubulifinga. Bayinza okugamba munnange olaba mu parliament obaddeyo 3 kati oyo yagenda kujja ku bwa leader of opposition obugombe tobulaba munnange bugenda. Mpuga olimpa ginene mu National Unity Platform. Honorable Mpuga tukwagala nnyo naye ze drone singambye Anita Amongi, Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Rugaba nga ne Nobert Mao mumutwalidde mu meeting gye babaddemu bagambye olaba ekya Mao kyakoze impact ate bwe tunoonyayo ekyennyanja ekinene kye tusobola okuvuba mu National Unity Platform awo ng'akalulu kabindabinda tumalemu abantu amaanyi nga bannakiwala kiyingi bwe babakola. Honorable Mpuga oli musajja w'amaanyi obutego bungi obukweyolekedde era kinaabeera eri ggwe okuyimirirawo ne bannayuganda, kinaabeera eri ggwe okuyimirira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakufunira obugombe ye n'abeera ng'akyatambulira mu jaamu. Mathias Mpuga Nsamba taata omuzeeyi Nsamba gwe twaziika kuba nange naziika aweerwengo basajja bannannyini nsi. Nkimanyi teweerya mu bigambo byo naye togeza ne bakutega obutego. Nkimanyi baagala okulaba nga bakutomeza ne mu parliament naye tugamba bannayuganda bakulinamu essuubi ddene balina bye baagala era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirira ku magulu ga 2 n'abakulembeze ba National Unity Platform ne bagamba gwe tuleese uliriza ogenda kutya Honorable Mpuga. Honorable Mpuga mukwano gwange nja kugamba ebigambo bino. Waliwo akabinja akali akasuubi akali mu kusudia akali mu kugamba ebigambo naye gwe ng'okyalemedde ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abantu abo batume era balina gwe bakolera.
tebageza ne bakusudira ntosofuka president wa Uganda ekyo bagambe ebyo mulimu byansaano Katonda alina gwe yasiigako eddusu nkimanyi gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wo naye waliwo ba mafias state mafias abali mu kabondo kasuubi abaagala okutulisa emisana n'ekiro. Mathias Mpuga njagala kugamba muganda wange emyaka gye mwamala ku opposition muyimiridde ku nsonga z'Abannayuganda abo abatume mubakube bukubi mukube ku mutwe bagende.